mpulyawo ekigambe mpulyawo bagamba genda olonde okakuume osulewo simanyi okolotya wali tewali mmere tewali toyireti ezisobola okwakomodatinga abalonzi ab'ekyalo tetulinawo kifo kya kukola susu nga Nalweyiso abetuminkiriza okutandika okwogera ku nsonga z'ebyokulonda ekirala ne mu magye era teyakolanga bya kitalo yafumbanga bungi lwaki atutuusa mu mbeera ey'okumulangira ebintu mazima ge mazima bannansi bwe wabaawo ensonga yonna ey'amagezi ey'okwogera ku bikwata kalulu byabakama agyogere bwe wayita Nalweyiso omukyala n'agamba nti abantu bamala kulonda bagende mu maka gaabwe nga balindirire balangirire ku radio ebyo bigambaani kubona singa mumanyi timwagala kukola byamazima na bwenkanya lwaki temwagala abantu basigale ku polling station balabe kigenda mu maaso people power mu mawulire ge tulinawo wetwogerera ng'omukyala amanyiddwa nga Proscovia Nalweyiso ono nga ye mukyala asinga okubeera ku ranka eya waggulu mu magye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces ye mukyala akyasinze okubeera ku ranka eya waggulu oba kye tuyita highest ranking female officer mu magye g'eggwanga erya Uganda wabula wetwogerera nga si birungi akiguddeko oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ku nsonga za protest vote omukyalo ono ngenda kulaga obutambi nga bwogenda obbuwulira y'omu ku bannamagye abavuddengayo nga bavumirira buli kintu kyonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform buli kintu kye baleeta omukyalo ono General Nalweyiso y'omu ku abo abavuddengayo nga bakikkakkanya nga bakkakkanya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu ekibiina n'abamu ku bammemba oba abakulembeze mu kibiina kya National Unity Platform kyokka nga tumanyi bulungi nnyo nti ono omukyala munnamagye nga bwe nkugambye nti ye highest ranking female officer mu magye g'eggwanga erya Uganda ate era ndowooza ne mu byafaayo by'amagye ag'eggwanga erya Uganda tugenda mu kalulu ka 2026 mwe tugenda okulondera abakulembeze b'eggwanga mwe tugenda okulondera bammemba ba parliament n'ebifo ebirala nga bw'obimanyi era nga bw'ozze ng'obiwulira kakati omukyala ono yabaddeko ku interview emu era nga bwazze ng'atera okukola n'abaako ebigambo by'ayogera ng'agezaako okukkakkanya ekigambo kya protest vote era nga bwazze ng'omuwulira wabula ku mulundi guno kirabika tebigenda mutambulira bulungi yabadde ayogera ng'agezaako okulaga nti ebigambo nga bw'obiwulidde era ngenda kwongera akatambi ebyo bya protest vote tebigenda kukola era nga bwe bakugamba nti kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba kabanje agambye nti ebyo tebijja kukola wano e Uganda ye agamba atya nti bw'omala okulonda tambula oddeeka era nga ye ngombo obanga ye system oba ye njogera eyatandise okuwulirwa bamagye abatakkirizibwa kweyingiza mu nsonga ez'ebyobufuzi era nga bw'owulidde Nambooze era nga bwengenda omukwongera kyokka nga waliwo ne bannankyukakyuka abalala abavuddeyo nga nabo batabukira omukyalo ono amanyiddwa nga General Proscovia Nalweyiso omu ku bakyala abakyasinze okubeera ku ranka eza waggulu mu magye g'eggwanga erya Uganda kakati ngenda kuwa ebigambo byonna ogenda kubeera ng'obiwulira wabula nga sinakutwala ngenda kutwala ku nsonga zino zitegeere nkuleetedde ebimu ku byafaayo ebitonotono eby'omukyalo ono gy'azayitira abamu bagamba nti ne mu lutalo teyalwana mbu yali afumba buugi era ng'ebigambo ebyo twasooka kubiwulira ku Alex Waiswa Mufumbiro era omukyalo ono naggula olutalo ku Waiswa Mufumbiro nga bw'ogenda okuwulira ne Betty Nambooze abyogedde n'ategeeza nti ono teyali munnamagye teyali mulwanyi wabula yali akola mirimu egyo emitonotono era nga mu egyo mwe muli okufumba obuugi okukyaba enku n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo kakati bamugambye nti asirike takkirizibwa kwogera ku ekyo ekigenda okubeerawo 2026 era nga bwe twogera ku ekyo ekigenda okubeerawo 2026 kye baayise protest vote nti kanoonye okalonde okakuume ate bwe baba bakabbye obeere ng'ogenda mu maaso n'okuba nga okabanja otya ku lunaku olw'okulonda omuntu ng'amaze okuba ng'alonda asudde akalulu ke ngenzeeko mu mateeka ag'eggwanga erya Uganda nkebeddeko mu kye bayita the Constitution of the Republic of Uganda eya 1995 ssemateeka nga tewali tteeka ligaana mulonzi kusigala ku polling station singa aba amaze okulonda ne ngenda ne nkebera ku kye bayita the Electoral Commission Act tewali kawaayiro konna kabadde kandaga nti omulonzi takkirizibwa kukuuma kalulu ke nenkebera ku kibayita the Presidential Elections Act eya 2005 tewaliiwo tteeka oba kawaayiro kendabye nga kagaana omulonzi okuprotectinga akalulu ke nengenda mu kibayita the Parliamentary Elections Act era nayo ya 2005 sirabyewo tteeka lyonna oba kawaayiro konna nga kakugira nansi yenna okukuuma akalulu ke k'abalonze obutafaanaganako na bigambo ebyogeddwa omukyala amanyiddwa nga General Proscovia Nalweyiso agenze na maaso n'agamba nti bw'omala okulonda ffe tetuyina wano ku polling station agambe tetujja kubaawo na mmere ebaliisa
naye sinnawulirako munnankyukakyuka yenna agamba nti tujja kutuula ku polling station nga tumaze okulonda nga tulinda mmere. Agambye tewajja kubaawo toyi gye mugenda kukozesa. Sinnawulirayo munnankyukakyuka yenna ayogera ku nsonga eyo nga Proscovia Nalweyiso bw'agambye. Kakati bino byonna ogenda genda maaso n'okubeera ng'obiwulira nga bannayuganda bayisa nga bannayuganda bayuza bulere omukyalo ono amanyiddwa nga General Proscovia Nalweyiso oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ku nsonga ez'akalulu, ensonga za protest vote. Ebigambo tebigenda mutambulira bulungi nnyo nga bwe ngenda ogenda maaso n'okuba nga nkutegeeza era nga bwe ngenda okukulaga mu katambi. Wabula nga sinaba okuba nga neeyongerayo, nsooka okwebaza mwenna abazze ne muwulira omulanga gwaffe nga mukyagenda maaso n'okuba nga mucontributinga ku flag ze tugenda okuba nga tugula era nga tusigazzaayo ennaku mbale. Wenjogerera tusigazzaayo ndowooza wiiki erabika ng'emu n'ekitundu tube nga tutuuka ku nsonga y'okugula fulaga zaffe ate tubeere nga tusobola okuba nga tuziwaayo. Era essaawa yonna ngenda kuba nga nzija wano ne lisiti ey'abantu abacontributinze newankubadde abamu bansabye amannya gaabwe sigateekayo, ekintu kye nakkiriza obulungi ennyo naye nja kubeebaza mu ngeri emu oba endala. Kakati neebaza abazze ne muteekako obubaka naye abamu temuntuukiridde temutaddeeko mannya gammwe. Waliwo obubaka bwe mbadde nga nfuna obwa fulaga n'obwa ssente naye nga sitegedde buvudde waani. Oli n'ateekako obubaka ng'akabonero akalaga nti abantu baagala enkyukakyuka awatali na kwerabisa. Abantu bataddeko obubaka naye n'ate ne sitegeera oba ne sifuna mukisa ku communicatinga na muntu oyo ataddeko obubaka kutegeera ani ataddeko message, kubanga bino ebintu tubiwandiika, tulina records zaffe ze tukuuma nga Red Zone Media Team. Twagala okubeera nga tumanyi nti abantu ABC bacontributinga ku mulanga guno. So kakati gwe wenna ayagala okujja nawe otwegatteko ku mulanga gwaffe guno oba weegasse butereevu ku family eya Red Zone Media family. Era nja kusaba yandiagadde okujja otwegattako ennamba z'essimu zeezo koyinza okubeera ng'oyita eya Airtel eri 075 ate nga ne MTN yeeyo eri 076 kwoteeka akasente oba kwokuba n'otutegeeza nti bannange nze nina fulaga mujje muzikime. Tujja kujja tuzikime tubeere ng'ate ensonga tugitambuza. Fulaga ze twakagulawo nja kujja mbere nga nzibategeeza naye nga ezibulayo ntono nnyo era tukyagenda maaso. Mami wange mukyala Elizabeth okuva e London, bambi weebale kubanga ogoberera ate weebale kudduukirira mulanga. Mami wange okuva e Switzerland, mama Kevin weebale kubanga ogoberera omukutu guno ate n'okudduukiriranga emiranga gino. Mukwadde wange amanyiddwa nga David Mukasa okuva era eyo ku lukalu lwa Bulaaya, weebale nnyo okubeera ng'ogobereranga emikutu nga gino ate oba oli awo n'okutulungamya mu ngeri emu oba endala. Na buli muntu yenna sisobola kubamenya bamalayo, wabula ku nkomerero ya update season nja kujja n'obubaka obwo nga ngenda okubusoma. Kakati njagala tutambule ensonga zonna ogende mu maaso n'okuba ng'ozitegeera, wabula njagala kusooka kubajjukiza emmotoka eyo gye mulaba bagiyita Pulimo Kitaala ya munnankyukakyuka munnaffe. Emmotoka eyo bambi yabbibwa mu bitundu by'ekiboga era ng'emmotoka eyo baamukuba kalifomu ne bagitwala. Agisuubira okubeera mu bitundu nga Masaka, Kampala n'ebitundu ebirala era agirabyeko okuba ku nnamba y'essimu 07563 ekirabo kijja kuba kya bukadde 5 era ojja kukwasako emikono 2. Wano nno njagala tusimbule omukyala amanyiddwa nga General Proscovia Nalweyiso. Ebintu tebimutambulidde bulungi nnyo, bannankyukakyuka bamuyuzizza bulere. Bwe twogerera ng'obwa General bwe bulabika tebunnamutaasa mu nsonga eno oluvannyuma lw'okulumba kye bayita protest vote. N'agezaako okutegeeza abantu nti bino bye babagamba nti mukalonde mukanoonye mukalonde mukakuume bwe bakabba mu kabanje, agamba tebijja kukola. Bannankyukakyuka bamwambalidde. Nalweyiso tateekeddwa kubaako nakyayogera kubanga ono aba munnamagye. Jjukira amagye, ebitongole ebyokwerinda birina kubeera neutral ddala ku nsonga z'ebyokulonda oba ez'ebyobufuzi, wabula ate bano tubalabye ebbanga ddene nga bayingira mu nsonga zino era nga babaako bye boogera ebintu bannayuganda basinga obungi bye batakkiririzaamu. Kakati njagala owulire Nalweyiso agambye eki, bannayuganda bamuzzeemu ki, n'ebyama ne bituuka n'okuvaayo nti Nalweyiso mu magye teyali mulwanyi, wabula omukyalo ono bwe yali afumba buugi y'abanku n'ebigambo ebirala. Kanzije nga tujjeewo akalango kano kamu kokka tubeere nga tusimpula owulire kiki ekigudde ku General Nalweyiso ogenda kutya. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifi omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Yes, kakati nga sinaba kubanga ngenda wala, ngenda kukuletera biki ebiviiriddeko omukyalo no afande General Nalweyiso. Bigambo ki byayogedde? Ebigambo bino njagala kubanga ntandika nabyo. Sinaba kukuwa bya David Lewis Rubongoya. Sinaba kuwa bigambo bya Namboze. Sinaba kuwa bigambo bya muntu yenna nga baanukula omukyala amanyiddwa nga Betty amanyiddwa nga Proscovia Nalweyiso. Nkuwa ebigambo bye owulire Nalweyiso byayogedde mu ngeri y'okujereegerera, mu ngeri y'okukkakkanya n'ensonga endala ze tutasobola kumanya ng'azoogera ku kye bayita protest vote. Era bye bamuzeemu nabyo ngenda bikuwa kati nga sinnakutuusa eyo. Wulira Nalweyiso agambye eki ebigambo ebimuviiriddeko akabasa. Olunaku lw'okuba akalulu lujja kubaawo nga 15 January. Ova wakaawo ogende okusuula akalulu ko mu bokisi. Mpulyawo bagamba genda olonde okakuume osulewo simanyi okolotya. Wali tewali mmere, tewali toyireti ezisobola okwakomodatinga abalonzi ab'ekyalo. Tetulinawo kifo kya kukola susu. Omulimu gwo omubaka wo candidate wo president gwowagira ne MP bagenda kubalonda olunaku lumu. MP bamuwadde abantu aba babiri era nagenda ku kyalo n'abatunulira mwenna bali ku kyalo n'alondamu abantu aba bagende bamukuumira akalulu. MP be baba 10 abo be bantu 20 bakuuma akalulu awo. Buli president bamuwadde abantu 6 bwendowooza abagenda okuuma akalulu ke. President bali 8 tayimuze bantu 6. Gwe bw'omala okulonda waliwo distance gye bakuwa gy'olina okuyimiramu ne woba okomyewo okubala akalulu. Naye nze nandirowooza jjangu olonde oddeyo eka kubanga ne bw'otuulawo eyo bokisi gy'okuuma si yesalawo Uganda. Kati nze bwe ndowooza nti ebyo eby'eggaali simanyi ebyaki tebikola wano. Ate nsaba abantu baleme koppa bye balaba ku muliraano kuba nze mpulira bagamba ekyabadde ekindi kijja kubeera na wano. Buli muntu ayina engeri gy'akuumamu eggwanga lye kubanga ffe abasecurity tukuuma Abannayuganda n'ebintu byabwe ne tukuuma yeekalakaasa ne tukuuma ne gwe bagenda okwekalakaasizaako mwembi tubakuuma. Kati waliwo ebintu bye tutajja kukkiriza. Naye nze ndowooza nti okusinziira akalulu nga bwe katambula kali peaceful. Wadde abantu abamu kabayisiza bwe bagamba kano si kalulu kubanga temuli tiyagaasa. Ako ke kalulu. Buli muntu atambula ayagala okukola effujjo mweriri naye ffe abasecurity tugamba nti effujjo tetulikiza. Teri gaali sewo. Teri gaali. Eggaali genda ozikolere mu nnyumba yo tozikolera ku bantu kubanga tewali ku dduuka lya muntu oba ekintu kyonna ekikwatagana n'akapapula kogenda okutiikinga. Edduuka lyange ne famire yange so si lyange n'obululu. Mbegayiridde nnyo Bannayuganda oba Bannabugisu. Akalulu nga bwe kali ak'emirembe era twagala n'okulonda kubeere kwa mirembe okutuusa lwe banaalangirira omuntu awangudde. Bw'anaabanga owulira nti kikunyize nnyo kooti. Bw'owulira nti kikunyize nnyo genda mu nnyumba okaabe kubanga akalulu ko kamanyiddwa. Abantu 8 twagalako omu si bonna ate abala tetulina na gye tubatwala. Omuntu tosobola kukulembera kyalo oba okukulembera eggombolola kati ojja oteewe pampalike ku ggwanga. Bizibu nnyo. Twagalako ogwo ate ffe abasecurity tugamba nti mulondo oyo gwe munaba mulonze nga omanyi ffe waffe talayirirawo. Bamulonda mu January ajja kulayira mu Gwakutaano nga mumaze okukakkana obusungu. Buli muntu yenna ng'awoze tumutwale Kololo alayire tumutwale ku ntebe ye. Gwe banaaba bawangudde adde awaka. Yes, kakati ebyo bye bimu ku bigambo ebyaviiriddeko omukyalo ono okubeera nga asabuddwa ne wetwogerera kati nga bikyayongedde okgenda maaso n'okuba nga bimuleetera obuzibu. Omukyalo ono munnamagye era ng'ali ku ddaala erya Lieutenant General era nga bwe nkugambye ye mukyala akyasinze okubeera ku ranka eya waggulu mu magye ag'eggwanga erya Uganda. Ebigambo ebyo nno si gwe mulundi ogusoose. Emirundi mingi General Nalweyiso ono gy'azze era gy'awuliddwako ng'agenda maaso n'okuba nga akkakkanya ayina engeri gy'avumirira akkakkanya ekibiina ekya National Platform na buli nteekateeka yonna gye kireeta. Guno si gwe mulundi ogusoose. Kansooke nkuwe ne bino yabyogera gye buvuddeko era ku nsonga ze zimu. Teriwo yeesimbye ate bya protest vote kanoonye kalonde
kakume sigali waawo alagira oyo gwe balonze kubanga siroza nti bagambyeko candidate yenna okuleeta abantu 1,000 bano polling agent sibo candidate one presidential candidate ayina bana ba agents bana oba mukaaga simanyi bayinza okuba 6 oba 4 bebo bagamba tagamba fa balonzi tagamba mmwe mbadde no zagamba fa abakalonda okakuuma okakola ekigwali eyo ku distance gye bakwadde okubeeramu era tusaba ba security bonna temukkiriza bantu kusembera ku box kutandika kugamba kafu ng'ate kalamu kubanga bibasingira ddala okuleeta obuzibu abo ate ne ngamba abantu polling station yange ey'entaawo si esalawo ey'omuluka si esalawo ya sub county si esalawo ya district si esalawo ya region gwe towangula ntaawo n'ogamba nti candidate wo gobadde owagira ayitidde mu 8 ku 10 kati notandika okukola effujjo bayinza omuwangulira ku muluka bayinza omuwangulira ku gombolola bayinza omuwangulira ku region oba ku district tubegayida bantu mbeere bantu balamu ate mukitegere n'okukitegera nti akalulu kaba kalunaku lumu kajira chwa nga kakumaze ng'owedde ng'olinda myaka 5 emirala ate okitegeere nti candidate oyo yajja mu kalulu ng'akimanyi bulungi nnyo nti bajja kumuwangula oba okuwangula ebintu bibiri kumuwangula oba okuwangulwa okumuwangula oba okuwangula ebintu bibiri oteeka okugenda ng'ebyo bimanyi nti nze mu kalulu kano bayinza okumpangula oba okuwangulwa tojja ng'ogamba nina okuwangula ate ojjangu ng'okimanyi nti bwe baba bakuwangudde kooti kuŋŋaanya obujulizi bwonna nga bulinda kooti so si nti geno ojjeyo muganda we yayingira mu magye mutandika olutalo oba mukwano gwo nti kati mukuŋŋaanya mundu genda kulwana nga bakuwangudde Yoweri Kaguta yagamba bwe munabuzaabuza akalulu munakabba njagenda mu nsiko n'agenda mu nsiko so kya protest vote kino nze ekigambo ekikulu bakyogera mu luzungu protest vote naye bongerako ebigambo yes bigambo bya General Proscovia Nalweyiso naye nkugambye nga sinnakuwa bya Namboze nga sinnakuwa bya David Lewis Lubongoya omukyalo ono emirundi mingi nnyo yazzenga kakkanya okuteeka wansi ekibiina kya National Unity Platform abakikulembera wamu n'abo abakiwagira yawulirwako lumu era mu katambi k'enjagala nkuwe yawulirwako ng'ayita ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akaana mujjukira lwe waliwo parade nga tebannatandika kukwata ba foot soldiers abali ku parade eyo omukyalo ono yayinako interview eranga bwomanyi gye yali aliko omukyalo ono yavaayo n'ategeeza abantu abakulu muyimirira mutyawo mbusimanya mukubaza salute ng'akaana kabazannyirako era omusajja yamubuuza muntu kigoyita akaana ngoyo simulala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yali ayisa akaana newankubadde akaliro kamusukkako Nalweyiso n'avaayo ne yeetonda wabula ng'ekigambo kye yakozesa n'engeri gye yayogeramu ekyamazima yalagira ddala obukyayi yalagira ddala obusosoze yalagira ddala okwagala okukakkanya n'obutawa kitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo nejjukira omukyalo ono munnamagye mu mateeka g'eggwanga erya Uganda munnamagye tateekeddwa kwenyigira mu byabufuzi byonna yayina ku protectinga ggwanga ayina ku protectinga bannayuganda n'ebintu byabwe kyokka omukyalo ono ng'era ne bannamagye abalala okufaanaganako nabo azenga alinga eyenyigira mu bintu bino direct kubanga abadde nga kakkanya avvoola n'okuvuma oba n'okuteeka wansi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannakibiina abalala wulira wano bwe yamuyita akaana mulimu n'abantu abakulu mulimu n'abasomye ne mubeerawo ne muyimirira ng'akaana keekyanga kabeekyangiramu mukayita mu paleedi omanyi oli principal mukama nsonyiwe bansonyiwe mbanjogedde bubi waliwo omuntu bali bamuyita Newton Ojoko profesa bwenzijukira yali nera kwema profesa Newton Ojoko
Lakwena yabagamba nga bazibirire ne bazibirira nti ava mu ggulu ne Professor Newton n'azibirira bwati ne batunula nga Lakwena ali awo mbwa yavudde mu ggulu ya commanding olutalo lwa simanyi bali babayita bati kati na bino bwe mbiraba bana abantu bazibiridde batunula golabanga abazibiridde balota bali ku struggle ki obajjaku can you imagine naye mbebaza okola katemba bwatyo mbebaza nnyo bebale nnyo bebalire ddala kubanga abantu babalabira ddala ono katemba nga bakola katemba w'ekisirusiru can you imagine abaana baffe ne bagende Makerere ne basoma bayina masters nga bayimiridde awo batunula President Bobi Wine mubeere bulungi yes omukyalo oyo omuntu gwe yali ayogerako era gwe yali akakkanya obwenkanidde awo nga bw'omuwulidde teyali mulala yali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'agezaako okumuyita akaana mbu olwa parade eyaliwo era teweewuunya lwaki aseera akatono nnyo akaddakaawo batandika okuyoola batandika okukwata abaana batalina musango era abamu ku bo ogwo gwe musango gwe babasibako naye ng'omukyalo ono yawulirwako ng'agezaako okuba nga akkakkanya avvoola kino nno kiragira ddala nti ono ye n'abamu ku bannamagye abalala tebakkiririza mu mateeka gafuga ggwanga era bavuddengayo ne bagenda maaso n'okuba nga beeyingiza mu nsonga z'amagye ekintu ekitakkirizibwa era wano David Lewis Rubongoya we yaviiriddeyo n'atabuka yabadde ku laaleemu n'ayogera ebigambo ebikakali nga biweereza omukyalo ono amanyiddwa nga Proscovia Nalweyiso era ebigambo bino kambikuwe nzije mbere nga nkwongerayo bwe bayita Nalweyiso omukyala ng'agamba nti abantu bamala kulonda bagende mu maka gaabwe mubalindirire balangirire ku radio ebyo bigambo ani kubanga singa mumanyi timwagala kukola byamazima na bwenkanya lwaki temwagala abantu basigale ku polling station balabe ekigenda mu maaso people power teri tteeka n'erimu erigamba nti omuntu bw'amala kulonda adde ewaka tugenda kulonda bwe tumala kulonda bw'ova wali wolondera oyimirira mabbali wano naye n'osigala agezaako okukakwatamu kyokola wana bagambye nti kola olunaku people power nga nawo 18 awo wetwagala okulaba faces ezisimayiringa bapulezidenti bamaze omulangirira naye nga 15 nga 16 mulina okubeera nga muli banyiivu nnyo 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 buli omuteekako feesi y'enyiivu ndabe buli omunyiiga kyagala kulaba omulaba maama oyo twagala mwenna mubeere bwe mutyo munyiige bakimanye nti singa bakola era mubagambe tebakola ki kubanga basewo ne banyabo abantu bakaabye okumala ebbanga abakyala bafiira mu malwaliro abaana baffe bafa nga bazaalibwa olw'obutabeerawo abasawo eddagala teririiyo ebyuma tebiriiyo amakubo ge tutambulirako mugalaba mwena mwena embeera y'omusolo mugiraba buli lunaku bagwongeza naye obuweereza ne buteeyongera embeera z'abantu ze bayitamu muziraba bulungi nnyo kibuli wano tukimanyi bulungi nnyo akaluluko kyekyokulwanyisa kyo akaluluko ye mundu yo akaluluko ye sasi lyo akaluluko ge maanyigo people power our power kakati awo bwe tunamala kalonda ne tukakuuma pulezidenti waffe n'ayingira mu state house tuba twagala ababaka abeere ne ba NUP bameya babeere ba NUP n'abakulembeze bonna bonna bakansala n'abalala n'olwekyo tugamba twalaba ambrela kola ki tebababuzaabuza nyimiridde wano nga saabawandiisi wa National Unity Platform okubategeeza basewo ne banyabo nti tetulina ba independent aba NUP bategeeza nti waliwo ba independent abajja ne symbols endala ne bagamba nti bo ba NUP leading independence ebyo tebiriyo mu NUP either oli wa NUP oba toli wa NUP people power bwe woolaba ambulela manya nti oyo ye muntu oyo muntu alina ambulela President Kyagulanyi gwe yeesize NUP gwe yeesize oyo ye komanda waffe mu kitundu ekyo mwebale nnyo mwebalire ddala people power our power
Bino nno General Nalweyiso ayinza okuba badde akyaluyita luto era ebigambo ng'alabika akyawulidde bya David Lewis Rubongoya ku nsonga ezo ng'agezaako okumuyisa ku sayidi ey'amateeka amutegeeza nti amagye tegateekeddwa kuyingira mu bino ate ng'oggyeko n'ekyo tewaliwo tteeka lyonna ligaana munnansi kukuuma kalulu kaakubye kubanga kali kaba kaluluke tewaliwo tteeka lyonna nange kwe kugamba nti nkebeddeko mu mateeka gonna agafuga ebyokulonda waliwo tteeka lyonna ligaana munnansi kukuuma kaluluke kaakubye tewaliwo tteeka lyonna omukyalo ono amanyiddwa nga General Proscovia Nalweyiso sirabika ebintu ebigenda mutambulira bulungi oluvudde ku bigambo ebya David Lewis Rubongoya njagala owulirize ne mu katambi kano kawanvu mukko naye njagala okawulirize omukyala Betty Namboze bakireke naye alina obubaka bwaweerezza obubadde obukakaliwuliriza. Yes, all right. Nkusaba tambuza video nene Honorable Betty Namboze bakireke tuli mukono. Era nga ye komanda waffe akutte flaga yaffe. Nze mulopera Honorable ze kulopera. Munnage nagambe ebintu bya bakulu kambe omukulu atukulira. General Nalweyiso yavuddeyo natugamba mbu tetukuma akalulu mbu tumalokuna tudde waka mbu tewali toyi tewali byakula na biki mbadde nsaba nga bwali mukulu gwe nga gwe komanda waffe kati emukono ensonga ezo tuzikulekedde jene yawumula musaba yefuge ekisooka ebiragiro byonna ebikwatagana kulonda biteekwa kuweebwa akakiiko kabyakulonda ekyokubiri oba we balondera tewali toyi ogwo si musango gw'abalonzi musango gwa gavumenti eno eyalemwa okuzimba kye bayita public toilets in public places ye Mwami Museveni n'asalawo kutambula nakabuyonjo eyiye bwomu kati ogiraba eriye ey'omwana eriye ey'omukyala nze naleeta ekiteeso mu palamenti Uganda teddangamu ozimba oluguudo lwonna nga tekuzimbiddwako public toilet era nekiyita ne baagano kisa muki kakati tasobola kujja mu kaseera kano kuzanyira mu ddembe ly'Abannayuganda bwate bannange tetulaba ku police station tikwaliwo ki kabuyonjo ekisooka tewali tteeka ligaana muntu yenna atannalonda kubeera mu layini abantu bakubiriza bajje mu layini mu bungi okuva ku ssaawa 11 layini zimere zibeemu abantu 1,800 5 baziberemu bazisibemu paka etunalonda kana akalulu tugenda kalonda nga batalondangako ate tugenda kalonda nga bataliddamu kulonda kalulu ka kiruyi kalulu ka kumala goye kalulu ka kusalawo goye kalulu ka kufa nakolaki nakuwona fe ye musiko gye yaliyo toyi yali ebiyigo yabeerayo nga gavumenti yemukkiriza balekerawo twogeza ebingi ekigambo ekikwatagana kalulu kitegeeza kussa mu nkola kusalawo kw'abantu n'olwekyo tukooya ab'amagye nga Nalweyiso abeetuminkiriza okutandika okwogera ku nsonga z'ebyokulonda Nalweyiso bw'oba olina by'oyagala okwogera ku byokulonda jangu ewange obiŋŋambe kuba nze nkukiikirira mu palamenti jabikwogerera Honorable ensonga katajo noji omanye olina answer nyingi kataji kibuuzo kyange kitengwa sana na kibuuzo abamagye sigwe gusoso okuba nga bayo nga benyigira ku nsonga za kalulu simanyi obagala tuyigiriza wabakiriza n'okuba nga benyigira mu nsonga bakkirizibwa okunyigira mu kalulu abamagye etteeka ligamba bulungi nti UPDF tejja kubangako oluuyi yo ejja kubanga wabbali nga bannansi balonda ewulire okusalawo kw'abannansi nga bwe kunaabanjulirwa electoral commission ekuumaabu era ewe state power ebakumire mu state power abo abakoze eki abalondeddwa kati gana amagye Bannalweyiso beerabidde nti amagye gali ge bava nago mu nsiko twagajjawo eri NRA yavaawo eno UPDF teriko ki y'Abannayuganda ewe banaagezaako okuleetamu empisa zaabwe embi wabula kye mbagamba nti batutwala mu bukememu nti matuddala nga tukutta obuyinza ate kubabonereza olw'amayisa amabi Mandela yagamba emundu y'amaanyi mundu etta naye sirabangayo mundu ewangula abantu basazeewo okwenunula butuufu oba obutegedde kasiwenga mwenna bali mu uniform mukategedde point enkulu eri nti tetwagala kubeera n'amagye nga buli gavumenti lwevaako amagye gadduka oba tubakwata bakuba miggo twagala amagye agalinga abasomesa nga gavumenti lwevaako tica yakeera mu kirasi owa polisi akeera ku polisi n'owamagye ngokeera mu balasi kusalutingira kamanda in chief omujja Nalweyiso nyamanza kabisa Nalweyiso nyamanza kyo kitegeeza nti buli nali mu uniform y'eggwanga ey'amagye wa polisi wegeneze nnyo by'okola kati
biyinza okuba yalema okutiisatiisa ekisooka akaddiye olaba nange ndi mukulu naye ate yanzaala ekirala ne mu magye era teyakolanga bya kitalo yafumbanga bungi lwaki atutuusa mu mbeera ey'okumulangira ebintu ng'ebannansi bwe wabaawo ensonga yonna ey'amagezi ey'okwogera ku bikwata kalulu yabakama agyogere gyatayogedde ab'amagye temuteekeddwa okubaako na kigambo kyonna kyemwogera mu kalulu nalweiso bw'aba alina kyayagala okwogera nga bw'ali w'amagye eyawummula ajje wali ewange ndi mulirwanaawe ambuulire nzego omubaka we mumwogerere kansubire ng'obudde bunnyo mama wange olwo tugamba abantu tuli bakusiiba kusuura nga tusabira eggwanga lyaffe tetugenda nakulya tugenda kulya twekuniza watali toyi mu bitundu ebirimu toyi abantu bannayuganda balungi kubiriraanaawo osobola okgenda bulungi ew'omulirwano bulijjo bwe tubadde tukola atuggyeko ezo embeera wabula kati kyakola aleeta lugezigezi lwakulwana na protest vote egamba tikakuume eyo bagitidde kuba okulonda bakimanyi tugenda kulonda nalweiso bwegase ku bannansi tukume akalulu ka Kyagulanyi kubanga numbers don't lie emiwendo gyeraze dda kusaidi ya Kyagulanyi kale muganda bane kansubire nga mama wange mukadde wange omukulembeze ow'amagye General Reiso owulidde eyali ow'amagye kadalitadde ono ne mukulembeza kukiikya kubanga bangambye obirano mukono aye tuli mukono n'amaka go bagandaze wali eri bana nga bali mu uniform mugenere ennyo biki bye mukola nga mukyali kibanja ekyakinga mugoba kubanga yenanyini ttaka nemuwolereza temugoba Nalweiso oba Nalweiso byowulira bino tikyatalimba leka tetikyalimbe bina biri kuliko so nonyogero basembayo wakati mukumaliriza buli ali mu uniform kola byonna byokwangu kyama ogenda gijja mu tomorrow ekisembero ddala wakati mukwajukiza ali ku kamera ye Honorable Mulindwa ali ku kamera bamuta Honorable Mulindwa nga yali avuganya ku kadi ya mukono ne mama teacher madam teacher era yoyo bamuta Honorable Mulindwa tuli wamu amanyi mangi tuli wamu ne madam teacher bwayogera fe tuyina kukola we need to implement tuyambe Nalweiso paka nakati omutwego gukyakuweereza nkyomukyatiningana guli omulembe guli omukadde ogwa 220 temulina kipe kyemugenda kola kati muna Uganda kyemutakolangako kigenda kumuleetera kukankana temulina kyemugenda kukola kigenda kukuba muna Uganda meme adde mabega gavumenti kakati katugira tulindako mwamanyiro kubanga bwe tuba tugenda tuka mukalunga muyiwa amajja mwavu n'amampi nga beesuje ebijegere n'okuteeka emmamba mu buli kifo kimu bw'omuwanyi wabeera abantu abangi ng'abantu batyemu Nalweiso nga bw'ogambye mbu simanya box si ye determininga tolowooza nti twasse wano kubazanyisa mmwe nga bwe mwakikola mu 2 mu 86 nga bwe mwekwasa akalulu ne mugenda mu nsiko okulwanyisa nti bababbye nkulayirira kana akalulu ffe tetugendamu nga tumanyi nti tugenda kuwangula kuba tumanyi ebikolwa byammwe wabula tugendamu kubalaga nti Abannayuganda fe abalina obuyinza okuditamininga pulezidenti addako mu ggwanga eryaffe essaawa zino nga tonnatandika kutunnyonnyola nakunnyonnyola Abannayuganda mbu buli amala okulonda adde waka polling station day smart so accommodating bungi bw'abantu kugenda mu toyi we are not going there to eat nkuddiramu tubavuga tubatwala mu kalulu mmwe muzannyo gwammwe gwe mwateerawo nga mulowooza nti Abannayuganda tebalizuukuka Nalweiso tukozesa ndi wano okutegeeza tukozesa akalulu kano ng'okwekwasa nga bwe mwakikola mu 86 tugenda kakozesa ng'ekyokwekwaso kuba tukimanyi temusobola mmwe kulangirira Abannayuganda bibalonze wabula mmwe tugenda kubakubira mu muzannyo gwammwe gwe mweterawo ate nga temusobola kugujjawa kuba kisinga constitution mugenza okwagala okuzukuka ng'obudde buweddewo nga Abannayuganda kakati akasajja katuggulira ekkubo nebwa n'aliwa atunuulira ojujjolo n'amanya nti kakati Kyagulanyi enjiri yatambula biri kalinga kawuka buli omu kaamulya kiri kigenge buli omu kyamulya ate nga tekiyina ddagala bannange obukadde magezi nga ne mu buto wagayina ate era bannange guno muleme mwe tutegeredde nti okukula bannange kuba kwetta kwa busiru mwe Nalweiso essaawa zino you are telling us to interest the government simanya
lo simanya mugenda muli mukutunyonyola mbu tuwe bannamaje bana atukuumira akalulu mumwina kye mugenda okukola kiki kye mwali mukoledde mu feva y'abana Uganda nga mmwe nyine balina okukuuma eddembe mukozesebwa akagrupu k'abantu abamu kuba mwasala okugoberera family emu ne mutulugunya abannansi ne tufuuka emmombo ze mu nsi yaffe esa ate olwo olunyomonyoomo gwe muzeyizadde omukazi omukulu kubanga ku myaka egyo nga n'envi ezikurepresentinga nti okuze olowooleza wansi nnyo okwokunyoomanyoma kwe mwateeka mu mwana oyo nga yakajja essaawa zino kye kibatambuza akannagi era essaawa zino nga bw'okyalengeza n'okunyoomoola mbuze manyimu abantu bana abeesimbyewo abasigadde sibategeera ng'ate ndagira nzijukiza buli munnauganda muzimbe eggaali nga pulezidenti bwe yayogera si zino ezimanyikiddwa wabula buli omu azimba eggaali mu kasirise bana basajja bajja kutuwulira mwemugenda kutuwota buliro mukenzo okwagala okubaako we muzuukukira nga bannayuganda bazuukuse mwe tubavuga tubatwala mu kazannyo ke musinga kutegeera kemweteerawo mwennyini nga temumanyi ke kagenda okubakuba ennume y'ekigo kati njagala okutegeeza Nalweyiso fe abantu fe abalina obuyinza okuteekako pulezidenti gwe twagala ebyo byowooza box nga bw'oyogedde the box doesn't determine a president fe abamu kuba tuli bannansi ate ng'ekyo kyatuweebwa ssemateeka w'eggwanga lyaffe Uganda mwe mugenda kutuwulira eno okyali ntandikwa mukyabuna nnyo obufoofofo ekigenge kyali adde abannayuganda tewali gwe mukyasobola kukuba ddagala naawona kali akawuka kakyatambula ate nga kaatulya ffenna je usiri wali otya n'ogamba munnansi mutalina kukuuma kalulu kalonze oli mutumbaavu oli musiru gw'oli w'amagye ggwe ugambe munnansi talina kukuuma kalulu kalonze ate nga yina nnyini buyinza munnansi munnansi ayina eddembe lye okukuuma akalulu ke kalonze gwe w'amagye okukakuuma olwo gw'oba okalonze temutusiriwalirako temutufuula basiru batusiriwalirako abantu abo bannayuganda muvumirire ekintu ekyo bannamateeka mwenna abali mu ggwanga muvumirire ebintu ebyo ow'amagye ojja otya oyimirire baba mukiibi ow'amagye oyimirire otya n'ogamba munnansi mbu tolina kukuuma kalulu kokolonze tumbaavu banyiige ebya Nalweyiso birabika nga si birungi abaana bawanda muliro ng'akabonero akalaga nti bamalirivu okugenda maaso n'okuba nga balwanagana na buli nsonga yonna gye baba baleese gwe n'ogezaako okubeera ng'ogikuba kubanga kino tekikkirizibwa mu mateeka agafuga eggwanga ow'amagye alina kubeera newto y'omulimu gwe kukuuma bukuumi ggwanga so si kweyingiza mu bino era talina kubaako na sayidi ng'omukyalo no General Nalweyiso kyagenda maaso n'okuba ng'akola era ebigambo bino bizze nga biwulirwa nakugambye nkuleetedde ebimu ku bitonotono by'otamanyi ku mukyalo ono amanyiddwa nga General Proscovia Nalweyiso era ogenda kubiwulira ogenda kutya naye nga kigambibwa okuba nti bonna bandibanga batidde kiki kye batandise okulaba ekiyinza okuddirira oluvannyuma lwa Numbers eyayogeddeko nti Numbers don't lie His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buli waabeera namungi w'omuntu aba mungi nti kati namba ezo zitandise okuba nga zibatiisa ne batandika okwogera bino ne batandika okukangakanga oba oliawo basobole okutiisa bannayuganda naye ebigambo birabika bigenda kuba birala oba oliawo nga bwe babisuubira si we bigenda okuba Yes, kati nga bwe nkugambye nti ngenzeeko mu mateeka ag'enjawulo mu mateeka agafuga eggwanga oba agali badde gavunaanyizibwa ku nsonga ez'okulonda nkebeddeko mu constitution y'eggwanga erya Uganda teyina weegaanira Electoral Commissions Act teyina weegaanira the Presidential Elections Act teyina weegaanira ne Parliamentary Elections Act ebitiina bwe bigaanira muntu oba munnansi yenna ku protectinga kaluluke kabeera alonze era omukyalo ono General Proscovia Nalweyiso ebibye we bitandikidde okuba nga byonooneka kati nga sinnakuwa bimukwatako nga sinnakuwa nsonga ki eziyinza okuba nga ezoogereza abantu bano jjukira batugambye mbono yalinga afumba buugi yalinga akyabanku wabula teyali mulwanyi mu lutalo teyeeyita munnamagye kati nga sinaba kuba nga ngende eyo waliwo munnamagye omulala
ono yabadde akyaziddwa ku mukutu gwa CBS balina ebibuuzo bye bamubuuzizaako ebyekuusa ku nsonga zino zennyini byamulemye okwanukula. Kano kalabe nga si kawanvu nnyo, kalabe kaggweeyo nga bwe nkuleetera ebyafaayo by'omukyalo ono amanyiddwa nga General Proscovia Nalweyiso. Okawulirize then nzije mu kunnyonnyole yaani yatandikirawa mu lutalo yakolanga ki. Naye ekibuzo ekikulu amagye gatandika ddi okuwabula ku by'okulonda. Naye omukulu we wawulira nga nnyonnyola amateeka kye gagamba mu ddoboozi lyeryo nti ki nga nnyonnyola obuyinza amagye kibuli kye galina okukola. Talina tebalina ekitongole ky'ebyokulonda kirecruitinga actually ne police waliwo bayita ba polling constables waliwo abawandiisibwa ne bajja okuyambako nga poliisi y'akalulu. Amagye tegalina mulimu gwonna mutongole mu kalulu. Ate twalaba ne poliisi ng'egamba eyagalayo abantu 10,000 bagenda okuyambako mu kiseera kya polling constables. Era nga ndisubidde nti bwe bamala babajjako uniform ne babawanduukulula kubanga mwogo okubeera guwedde. Kubanga era abo bakwata na batuni tebakwata na mundu. Ewa tinkubuulidde ewa balina kukwata batuni si mundu. Bifaku ne batuni tebalina gwe bagenda kukuba, tebalina gwe balina kukuba, balina kubeera na zi radio call tuwano waliwo akavuyo olwo amaanyi amangi gayingirewo. Kati amagye ebiseera ebisinga gatera kuvaayo bagayina kuvaayo nga poliisi eremereddwa. Sisuubira nti poliisi eremereddwa naye nga bwomanyi enkola munnaye ebyuganda si bya bulijjo. Kati mukiwulidde namwe mugende okulonda naye mubeere ba mirembe. Nzijanye emirembe lukyamuzi simanyi oba ndi muna. Okitegedde bulungi nnyo nti amagye tegakkirizibwa kweyingiza mu nsonga zino ez'ebyokulonda. Balina kukuuma bukuumi bannayuganda n'ebintu byabwe wabula ye Proscovia Nalweyiso ayina engeri gy'abadde ng'akubamu ekintu kino agezaako okukkakkanya n'okulaga nti ekibiina kya NUP buli nteekateeka yonna gye kireeta abadde agenda maaso n'okuba ng'agyogerako ate mu ngeri ebalaata. Kakati ngenda kukubuulira omukyalo ono yaani byobadde tomumanyiiko ogenda bitegeera. Eno gye bayita Red Zone TV bamuyita Proscovia Nalweyiso. Omukyalo ono ali ku ddaala erya Lieutenant General. Bagamba nti mu lutalo yali akyabanku omba buugi ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Kakati nkuleetedde ebitonotono byenyinza okukuwa then oluvannyuma nja kusembayo n'akatambi ng'alumba Alexiswaiswa Mufumbiro nako jja kkawuliriza lwako nga sinaba kubanga nkutwala eyo kanzijewo ebigambo bya Naddulire bye yayogera ku mukyalo ono nkubuulire yaani ogenda kutya. Ne Meja Nalweyiso naawe nkulabira dda nti oyagala kuddayo ku kitaawo Kaggwa yali muki mwana mukuze naye nga munyiriri wa Busoga. Naawe oyagala tutegeeza enkola y'emu nti oyagala kuyimiramu abo abajojo bya Buganda. Gwe omwana w'eŋŋoma gw'ovaamu ebyo statement ey'ebusiru efaanagana etyo. Buganda ebadde esosola yali akugobyeko erinnya lye eryo bwa Nalweyiso naye omusaayi gw'Obusoga tegukuliimu. Mukule ebirowoozo amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa byonna bye twebagadde. Naawe oyagala kuntegeeza nti nga bw'oli General Nalweyiso by'oyagala okusitula bibulukire mu nkola etavya mu bantu. Statement zemufulumya nga za kisiru kutuuka ku ekyo. Nalweyiso nga naawe otuddawo n'omala emyaka 35 okyali ne Museveni Baganda bameka mu bwajjeno bwo ng'etteeka likuweebwa bw'owadde recommendation okukuzibwa. Temunneebaza myaka 35 Buganda gye basupportinze ate muddedera ku myaka 5. Nalweyiso n'obwa Nalweyiso bwo Your Excellency President mufuneemu ensonyi n'eziswala eggwanga lino okukakasa nti Buganda yabavuddeko ne Busoga nga gwe kennyini twakolera mu nsonga letakuwa katwa ne tukukuuma abaana baffe Baganda baffe bakitaffe bajjajjaffe ne bafa. Nkuteeka wamu bali olyomi oli mubi bubi. Nalweyiso weddemu otegezeyo Excellency President nga gwe omwana omuganda bw'okikireiminga nti ebyo byonna byonna bwe tukola research kwalibanga akabasa kava wano na wano na wano findings z'oba oggyeyo ozimutegeeze oleme kusitukira mu nsonga za busiru zifaanaganako bwe zityo. Kitaawe Museveni bw'anaagenda saba busabi nti gwe olisooka naye bali kulangira biyitirivu omutima omubi effutwa mu ggwe obulyolyomi obutaagaliza. Ensi ebadde ebibisseeko lwakuba nti ekitiibwa kyo kikwewa olwa kitaawo jjajjaawo Kaggwa mwova. Bw'onoogeza akateggo ositula akamwako oyogere bw'otyo tukulabira nti ogiridde mu jjaliri era ekitiibwa ky'obwajjeno kyakuteekebwako. Yes, ebigambo ebyo byayogerwa Jakana Nadduli nga tannaba kubanga afa oyo mutabani wa Alhaji Abudu Nadduli omu ku bantu abaalwana mu nsiko kubanga nkugambye Nalweyiso ono agamba nti obwajjeno bwe buva mu nsi.
kati Jakana Nadduli ayina engeri gye yamusunsulamu ate nga Jakana Nadduli mutabani wa Alhaji Abudu Nadduli era nga naye agambibwa okuba nti yaliko mu nsiko. Kakati omukyalo ono yaani gwe abadde tamumanyi ogenda kubeera ng'omutegeera era olowooza kiki kimuli emabega ekimuwaga okubeera nga akkakkanya n'okuvuma ekibiina kya National Unity Platform na buli nteekateeka yonna gye bagenda ku maaso n'okuba nga bakola. Kakati wulira ebitonotono bye nnyinza okukuwa. Omukyalo ono ennaku ze yazaalibwamu tezitegeerekeka, wabula kyentegeddeko yazaalibwa mu mwezi gwa mukaaga mwaka 1954. Omukyalo ono amanyiddwa nga Lieutenant General Proscovia Nalweyiso, era kino kiba kitegeeza nti emyaka gy'ayina giri eyo mu myaka 7 n'egigwamu. Yazaalibwa mu mwezi gwa mukaaga mwaka 1954. Omukyala yagambye bajja kukuba omuntu omukyalo okuva mu mwaka 1954 paka olwalero wabaawo enjawulo ya myaka giri 7 pulasi omuntu w'emyaka 7 anaaba akyasobola okwegobaganya abavubuka bannayuganda abaana bataamya obugo oba oliawo byayogera abyogera bwogezi kuba nkugambye yazaalibwa mu 1954. Yaani ono Lieutenant General Proscovia Nalweyiso senior military officer mu magye g'eggwanga erya Uganda ali ku ranka eya Lieutenant General nga bwe nkugambye, era nga Lieutenant General eno yemu ku ranka ezo ezimu kuza waggulu mu magye okwetoolola eggwanga lyonna, era nga ranka eno eya Lieutenant General yatandikira eyo mu kye bayita middle ages, abantu nga bagyewa naddala abaali mu byokwerinda oba mu bitongole ebikuuma ddembe. Ono ye highest ranking female officer mu magye g'eggwanga erya Uganda. Tewaliwo munnamagye mukazi amusinga ranka, wabula ranka ye bw'atyo bw'asazeewo okubeera ng'agikozesa okutiisatiisa n'okukangakanga bannayuganda n'okukkakkanya ekibiina ekimu ekiri ku ludda oluvuganya. Kyokka nga ku ranka eyo ateeberezebwa okuba omuntu yenna okulondebwa okubeera ku ranka eno kitegeeza aba amanyi amateeka, aba amanyi ebyokwerinda, era nga tayito eya Lieutenant General nga bwe nkugambye ye yali second in command ku lutalo mu kye bayise middle ages. Lieutenant General yabeeranga second in command ku battlefield, era kigambibwa okuba nti ono yabeera kwegamba gwalipotingako abeera kapiteeni General mu biseera biri, simanyi kati ddala werifaanagana, nja kugenda maaso n'obbinoonyerezaako nkulage. Yayitibwanga kapiteeni General ne yayitibwanga Lieutenant General, kati bizitowa kyenkana ki, nga tukimanyi bulungi nnyo ye highest ranking female officer magye g'eggwanga erya Uganda. Kino kimuteeka mu kifo ekyokubeera nti y'omu ku bantu abaali badde bamanyi amagye gakola gatya, amateeka gakola gatya ku nsonga y'ebyokwerinda ne bannayuganda eddembe ly'obuntu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kyalo naateeka okuba nga abimanyi. Kakati ebigambo byayogera ku myaka 7 n'egigwamu tegeeza ki? Baamuzaalira mu bitundu by'Empigi, disitulikiti y'Empigi, era mbo mu famire yaabwe baalimu 20. Mu mwaka 1979 yatandika okukola nga school teacher, yali musomesa ate typist mu bitundu by'ewaabwe. Kugambe baamuzaalira mu disitulikiti y'Empigi, kati mu Mpigi eyo yatandikira okusomesa mu 79 ate ng'akola nga typist. Mu biseera ebyo omukyalo ono yafuuka active member owa Uganda Democratic Party, ekibiina kya DP. Omukyalo ono gw'olaba amanyiddwa nga Proscovia Nalweyiso, eyo yali 79 n'emyaka egyaddako awo. Kakati mu mwaka 1980 mu kalulu akaaliwo mu mwaka 1980 era abayeekera ba NRA General Kaguta Museveni be yakulembera ne bagenda mu nsiko. Omukyalo ono yabajoyininga mu mwaka 1982. Wulirizaawo nnyo wano. Olutalo lwatandika mu 1980 oluvannyuma lw'akalulu akaaliwo. General Kaguta Museveni yafuna 1% n'ategeeza nti bamubbye akalulu nga ne yakwata ekyokubiri teyagenda mu nsiko. Ye Museveni n'agenda mu nsiko. Kakati yali yakamalayo emyaka 2. Omukyalo ono Proscovia Nalweyiso n'agenda n'abeegattako. Nejjukira nkugambye yabeegattirako yakyala musomesa, yasuulawo omulimu gwe gw'obusomesa n'agenda n'abeegattako mu mwaka gwa 1982. Kitegeeza baali baakamalayo emyaka kumpi wagindaba 2 gye baali baakamala mu nsiko eyo. Omukyalo ono n'agenda naye n'aba nga abeegattako. Wulira mu byamagye azze asaavinga atya. Yali yakeegatta ku bayeekera ba NRA mu 82, then mu 83 yeegatta ku kabinja k'abakyala mu magye ago oba mu bayeekera abo, female NRA fighters. Omukyalo ono n'akajoyininga, era Nalweyiso baamuappointinga okubeera komandanti w'akabinja ako. Omwaka ogwaddako baamuliroketinga ne bamujja Luweero bitundu bya Buganda, ne bamuzza mu Western Uganda tuli mu 1983. Then mu 1985 akabinja ke yali akulembera oba ke yali aduumidde ak'abakyala ke bayita female NRA fighters, Omukyalo ono Nalweyiso nga akaduumidde, kigambibwa okuba nti yeetaba
tebaita NRA forces abalumba Mbarara military barracks kubankugambye bamujja Luweero ne bamusindika mu bitundu bya Western Uganda kakati yakulembera akabinja nekegatta ku bubinja obulala bwe basanga eyo bagenda ne balumba military barracks ey'Embarara era oluvannyuma lw'okumudeployinga eyo kigambibwa okuba abakyala mu kabinja kano oba kye bayita NRA Women's Wing omukyalo ono mu bitundu bya Fort Portal era yagenda maaso n'okubeera ng'abikwasaganya era ng'akwasaganya sayidi eri ate ng'agenda n'eno 86 abayekera bano nga bawambye obuyinza Nalweyiso yasooka kuweebwa ranka eya captain era yalondebwa okubeera commandant owa kabinja k'abakyala akaalimu abajaaso baba nnamajjo baba ali abayekera obudde obwo nga bafuusa ab'amajolo bawambye obuyinza abaali bawerera ddala 8 member Women's Wing in the army Padako omukyala Proscovia Nalweyiso yali akakulembera nga bamaze omuwaranka eya kaputeni ono yajja akula yajja bamukuza kuziranka ez'enjawulo era ne bamulonda okubeera lieutenant colonel oba lieutenant kano mu mwaka gwa 2000 kuba nkugambye eri yasooka kuba kaputeni bamuteeka ku ddala lya lieutenant kano mu mwaka gwali gwa 2000 oluvannyuma lw'akabanga omukyalo ono nga zaakula ne bamuteeka ku ddala lya Major General era yakolako ku kye bayita State House y'eggwanga erya Uganda ng'omuyambi era military advisor owa General Yoweri Kaguta Museveni omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2019 ono yaddamu n'akuzibwa ye n'abasajja abalala n'abakazi mu magye g'eggwanga erya Uganda abaali basukka mu 2000 baddamu ne babakuza ku ziranka ez'enjawulo ne baba nga babalinnyisa era omukyalo ono ne bamuteeka ku ddaala erya Lieutenant General wano nno nze nali simanyi nti oba wano kuba nkugambye basooka ne bamuteekako ku ddaala oluvannyuma lw'okubeera Lieutenant Kano ne bamufuula Major General kati mbadde sikimanyi nti Lieutenant General abeera waggulu wa Major General kubanga ndaba wano Proscovia Nalweyiso bamupromotinga mu mwaka gwa 2019 mu mwezi ogwokubiri bamufuula Lieutenant General okumujja ku ddaala lya Major General omukyalo yamanyiddwa nga Proscovia Nalweyiso simanyi oba ge maanyi gayogeza olwaranka ezo n'ebirala byonna tujjagenda maaso n'okuba nga tubikuwasaganya mwaka gwa 1979 kuzaako emabega katono nga mmaliriza yali akyali civilian omukyalo ono yali yafumbirwa omujaasi baawe yali w'amagye era baatuuka okwawukana ne baawe nga balina abaana 4 omukyalo yogolaba Proscovia Nalweyiso oba abaana baali babe abaana baali ba musajja nenzo okusinzira ku information gyenfunye ekyo kyenjagadde okuba nga nkugabanyizaako owulire bulungi nnyo oluvannyuma tubeere nga ate tutambula kakati njagala kubaako wano byenkuwa ku nsonga zezimu nga bwe nakugambye nti byonna njagenda maaso n'okubeera nga mbikuleetera atanaba kuba nga osubscribe ng'osobola ogenda maaso n'okuba nga okikola okkirira n'ogenda maaso awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata kade ka notification kuba nga ate tutambula ffenna nga sinaba okuba nga neeyongerayo nyongera okkuba omulanga n'okubajjukiza kaweefube waffe okugula fulaga 10 kyagenda maaso era tukyamuliko nebaza mwenna abazze mu inbox ku nnamba ezo naye nsaba eyataddeko akasente olunaku olwajjo n'otantegeeza nti gwani n'otankubira saategedde ate ng'oluusi nandyetaaze okutegeera muntu ki asobodde okontributinga ensonga zibeere nga zitambula kubanga bwe nabagambye nti amannya gano tugawandiika abantu abakontributinga tubawandiika tusobole okutegeera abantu be tutambula nabo kubanga kino tukikola nga Red Zone Family Red Zone Media Family omukutu gwaffe tulina okubaako kye tuwaayo era ikaweefube waffe so gwe wenna asobodde okutwegattako oba oyambyeko era oba odduukiridde omulanga okulaba nga Red Zone Media tuwaayo fulaga ze tweyama okubeera nga tuwaayo so kakati jakusaba gwe eyataddeko akasente n'otankubira nsaba onkubire ku ssimu ezo ezimu ku ezo oŋŋambe amannya ge wakozesezza nsobole okukonfaminga nti yeggwe erinnya lisobole okuba nga ate tuliteeka mu records zaffe tetwagala ate tugende bugenzi bwe tutyo tegedde muntu akoze contribution mulanga gwaffe namba z'essimu ze zoyinza okuba ng'oyitako 075 oteekako obubaka bwo oba MTN 077 era noteekako obubaka bwo ku nsonga za fulaga tubulayo fulaga ntono nnyo era nja kujja wano nzibanjulire tubategeeze buli kimu nga bwe kitambudde ate era kwate tubenga tusobola okuziwaayo nga omutemwa gwaffe nga Red Zone Media Family nga naffe tusobodde okubeera nga tukikola so kakati gwe wenna yandyagadde okutwegattako okubeera nga naawe okontributinga era ng'owaayo fulagayo oba olina fulaga mu bukalu bwazo mu mpeke ojja kunkoonako ennamba ezo ompite fulaga ezo tujja kuzikima tujja kusindikira omuntu ozimuwe tugatte ku ze tulinawo bw'obanga obadde oyina ssente nga ze wandyagadde okugattako era osobola otukoonako ku nnamba ezo n'oteekako ssente ezo ne tukula fulaga ne tugattako ezo
zakagulwawo wano ku mukutu gwa Reason TV wasigaddeyo akabanga katono nnyo tujje ne flag ezo tuzibanjulire bazibeere nga zigenda maaso n'okuba nga zitambula tukyali ku mukyalo n'amanyiddwa nga Lieutenant General Proscovia Nalweyiso gambo bye yayogedde okutiisatiisa n'okugamba nti bannankyukakyuka bye mwogera ebyakalonde kakuume bakabba kabangi ye ng'agamba tebikola omukyalo ono njagala kubanga ate wano wenkuleka waliwo olunaku lwe yawulikikako ku katambi agezaako okukkakkanya n'okulumba abakulembeze ku kibiina kya NUP ddala Alex Waiswa Mufumbiro akati olunaku lwe yalumba Alex Waiswa Mufumbiro njagala nkuwe mu katambi kano kengenda okubanga mmaliriza nako gwamaze okubanga osubscribinga kyokola kya mutawana nnyo atanaba kubanga osubscribinga twegatteko ng'okkirira wansi olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kade ka notification tubeere nga tutambula ffenna kakati wuliriza ebigambo by'omukyalo ono bulungi nnyo owulire ddala kino kyakola okusinziira ku byafaayo bye byenkugambye omukyala ku lwankazazze ng'ayitirako omukyala neyo yonna yonna gy'avudde ddala lya Lieutenant General owulire ogende mu comment section ombuulire obanga ddala bino bye bigambo ebigwanidde okubeera nga bifuluma mu muntu ali ku ddaala eryo y'omukyala amanyiddwa nga Lieutenant General Proscovia Nalweyiso biwulirize ate tubeere nga tweyongerayo tamanyi bantu benina muno ate nga bamu bakulu benjogera nabo butiriza nga kamera ng'otuusa awali TUC takimanyi kwegamba Waiswa Mufumbira mwaba nvuma takimanyi nti eyo ninayo abakulu nange benjogera nabo kubanga tuwali nsonga lwaki mbawalana kubanga tuwaleeta ddembe ne tuleeta n'akalulu abantu ne basalawo ne bagamba nze ngenze ne kuwuliro ne basalawo n'agamba genze kati bwaba kubanga nupu teyaliiwo kati kitegere nti nupu bwe bagiteekawo abantu bava mu ffe bava mu mmwe bava ogenda okukola ekibiina kya nupu ekyo tekitegeeza nti kyatuwawukanya kubanga ffe tuli bantu bakulu tulina ne baganda baffe kati muganda wange tayinza agenda mu nupu nengamba mukakati oyo kitange ono muzaalukuke kubanga yagenze mu nupu kati bakitegeere nti pata eno mpya abantu abakola pata eno bava mu bibiina ebirala neno mu magye waffe eriyo abawumula ne bavayo ne bagenda mu nupu kati ekinzijaako kubeera nti oyo muzirikale waffe era bwafuna ekizibu muyamba ye kati ono Waiswa Mufumbiro kyalina okutegeera ate bandyebuuziza ne ku mukama waabwe mutabani wange afande Bobi bandimwebuuzizaako ndiki ne bamubuuza nti Nalweyiso yaani ndooza asobola obbabuulira bwetereza kamera asobola obbabuulira naye ndooza tibamwebuuzaako kati kyebagamba nti Bobi Wine tamanyi nti mutabani wange ate mutabani watya okugenda mu nupu nagera nakulembera ekyo ekibiina tekimuggyako okuba nti mutabani wange kati ye Waiswa Mufumbiro mumuleke nze ndowooza ajja kugenda yeekuba mu kifuba gati ti bakasitoma lwaki siweza obeera n'ekintu ng'otunda ogamba naye okuva ku makya sinafuna bakasitoma bonna bayingira wano lwaki sinafuna noga wama emmese yafiiridde muno ewunya kirabika temwaginoonyeza oba ebintu bino biriko enfuufu esowaani zonna zentunda zagenzeeko enfuufu mwerabidde zisiimuula kyenvudde sifuna bakasitoma olwaleero kati ne Mufumbiro alina okwebuuza n'agamba naye pate yaffe kubanga tugenda mu kalulu waliwo minzaani w'amaanyi kati saagala bayige nga kalulu kamaze kuggwa njagala bakitegererewo kati batandika okufuuka mikwano gy'abantu ffe kyatufuula kye twali n'okufuna nze okutandika okuwa abayeekera emmere lwali lulimi lwabwe olulungi balinga batuddusa naye nga bano bw'obasanga boogera naawe bulungi nogamba bano bwesibawa mmere kati ne Mufumbiro kyalina okukola kubanga babeera bagamba tuli mu lutalo tosobola kubeera mu lutalo nga wegobako abantu balita struggle bagala kujjako dictator struggle oba oyagala okujjako dictator njagala banjogereze enveeyi eno ewa dictator gyempangalira General Nalweyiso nga tufundikira benategeezezzaako nti nzija okulaba abakyala bagamba mutugambire General Nalweyiso lwaki empuuta ennene tebazikwata bakwata bumukene bana babawaga bakumamu omuliro kankubire kino tewaliyo agende afande Kaweesi nga tannafa yali kyali ku lediyo nga nkyabayeekera bubi nnyo
naye kubemeza nengera kusipiesa awo nemulumba mu office nemugamba nti mukwata abaana baffe mpuuga abakomamu omuli lwaki temukwata kantu ne mu kamera kubanga byo bituufu yaŋŋamba afande Kawesi naga nti mpuuga nasoma naye Makerere ankubira essimu naga nti nze siri siriyasi bino ebintu bya Besigye nze noonya kalulu kudda abantu baffe bayonooneka baagalayo ekyanga tonkwata mbuonaku lumu ne bamukwata kira police station nakuba essimu ate nakugamba ebino ebisajja binkutizi negamba siri serious mbunenkuba essimu ne bamuta kakati munama mutubuuli mpuuga tebamukwatangako kuwokutuwa kakati bano abanene bo bamwe basajja simanyi oba ddala Kawesi yagamba ebintu yagambira ddala kubanga omuntu yenna kasita obeera liida ne wenyigira mu bikolwa bifaanagana bwe bityo oba olina kukwatibwa naye omuntu yandigoberedde nnyo abakulu bano buli lwe babaawo ekibaddewo be basooka okuwizibwa owino era ogenda okutuuka okukwata nga bo bagenze dda kati toyinza gamba bugambi ono yabadde liida naye nga yasoose okukolaki okuvaawo bosangawo gwebakwatire mu kituli yaabo omubbi tugenda n'oyo bali bagezi nnyo nnyo bino ebintu babyetabaamu basindika busindisi baana tebabyetabaamu bebasooka okukolaki bebasooka okugenda naye era okitegedde abakulu ababeerawo babakwata naye bo bebasooka okudduka tebakibeeramu ekintu